Encha lunaku lwa matabi. Fenna tujjeyo ensansa, tujjeyo engoye nyirivu, tujjeyo buli kalungi konna kubanga tugenda okusiibula Yezu ku lugendo lwe olw'okutandika obulamu obw'okutubonaabonera atufiirire ku lw'ebibi byaffe nga naffe bwe twekuba mu kifuba buli omu amanye nti Yezu Kristo omwana wa Katonda yafa ku lw'ebibi byaffe n'olwekyo twekube mu ttooki tukyuse mu mbeera zaffe. Mbaniriza nnyo eno program Taasa Makaago nga bulijjo okugibatuusaako nze Joan Lule mbeebaza mwenna okubanga mutunula paka essaawa eno. Tukyagenda ddala maaso n'ensonga za Maria. Maria ono omukyala gwe twalaba eyasimatuka okusiigibwa mwami we obulwadde ng'omwami akigenderedde. Ngenda bazaako katono nnyo kulabo banaffe abakatwegattako tulabe Maria yaani era ensonga ze zatandikirawa ate olwo tulyoke tweyongerera. Ne mbagamba nti omwami ono yava mu maka nga 2011 nti waliwo ensonga ezatutabula n'aba mu bbanga natandika okubanga mukambwe nga ntulugunya nga nkuba kati ensonga ezo nga zeekwasa ku bya bufumbo nga tukyagenda mu maaso n'ensonga za bufumbo ng'omwami n'omukyala naye nga kekyava nti nazuula nti omwami wange yafuna obulwadde byamanya nti yabufuna n'ankakabampaka okubeera nange mu mbeera z'obufumbo enkeera ssaawa nga 5 n'alyoka ngamba nti nakusiiza obulwadde. Bwe yamala okukiŋŋamba yabeerawo kewaka okumala nga wiiki n'atambula n'atusuulawo n'atambula n'agenda. Mwami wo ng'agamba nti yafuna obulwadde nga gw'oliwa? Mu budde obwo nali nafuna omulimu nga nkolera mbalala neera nga sinagenda kukola twali tafunamu obutakkaanya nga ewaka ajja bwawulira ayagala ayomba kulwana ava mu bbanga n'afuna obusungu obutakola ki butategeerekeka. Ye yali agamba mbu ssente z'asuubira ze nnina omuwa si ze mmuwa ng'alinga agamba nti oba asuubira kukola emitwalo 3 nze ne muwa 10 kati agabiri mba nnina we ngatadde n'asawo n'agamba nti bizinesi ye kagiggalewo ninga amusodde kantuule waka ate mu kutuula ewaka era nga tatulabirira ne mugamba obulamu bukyuka nsazawo kangende nnoonya omulimu nsobole okulabirira abaana bange kuba nange ng'omukyala tukola ki tondabirira kwe kufuna omulimu mu gavumenti ne banga b'embalala. Saasooka kumugamba kubanga twali tumaze emyezi nga 6 tetwogera tubeera mu nnyumba y'emu ne bw'omubuuza takudda. Kyasinze okundeeta mu puroguramu ya Taasa Amaka nga nfunyemu obuvuyo naddala mu kkooti kuba nti siyambiddwa ensonga ze natwalayo nali ntuteyo kulopa mwami wange engeri gyantulugunyamu mu maka naye ate kati ssaawa zino beesibye ku baana bange nti abaana batuuse okuba nzijjako ennaku 8 omulamuzi n'asalawo nti abaana bange wadde mukazi mujja tinzikirize mujja wangalera abaana bange nga batasobodde kutta bbaawe talina kyayinza kukola ki baana bange. Ensonga za Maria bwe zityo bwe zaatandika mu kitundu kyaffe ekyasooka ku lulwo gwe munaffe eyakatwegattako tukyagendera ddala maaso n'ensonga ezo. Ekitundu ekyo bwe kyaggwa nabasaba muteese Maria tumuyambe tutya. Maria akkirize abaana abaweeyo wiiki ey'emu oba abaana basigadde ddala ewa Maria for their entire life. Njagala okubeebaza mwaweereza ebiteeso bingi nnyo nnyini ddala naye ngenda kusomamu bitono nnyo kubanga bingi naye nga byonna buli eyaweereza ekiteeso kye kyatuuka. Kantandike ne Betty ye Kasubi agamba Taasa Makaago nyabo omukyala takkiriza kuwaayo baana be wa mujja we wakiri mbagende mu bajjajjaabwe oba abasenga baabwe. Omusajja oyo alina omutima omubi. Ono agamba nti Taasa Makaago abaana bayinza okubasiiga obulwadde ate olaba omukyala naye ayinza okweggyamu omusaayi n'agukuba abaana kubanga bagenderera okulumya Maria. Nze nteesa Maria tawaayo baana be. Ate ono ye n'agamba Taasa, you cannot raise kids with a person who deliberately wanted to infect the wife with HIV. There is nothing you can do to stop him from infecting the kids. Ono ye jaasi agamba tewali kisobola kukolebwa singa omwami aba asazeewo okuinfectinga abaana abo. Taasa Makaago Sarah Ekireka omukazi mujja ajja kukuba abaana empiso ezirimu akawuka. Oyo naye agamba Maria asigale n'abaana be. Taasa nze ndi munnaddiini naye nteesa nti Maria asigale n'abaana be kubanga taata we yagerezaako kumukwata.
omwami we yagerezaako kumukwata musiga akawuka ng'akigenderedde tomanya n'abaana ayinza okibakola ng'agenderera okubalumya. Mikwano meseji zammwe nnyingi nnyo naye zonna olwakadde tetugenda kuzimalayo naye nga Sylvia meseji yo tugirabye, Nakimera Esther meseji yo tugirabye, mikwano gyaffe mwenna abateesezza nga muva UK meseji zammwe nazo nzirabye, Florence na meseji yo nawe tugirabye, muli bangi nnyo Kayanja Jinja nawe meseji ze tuzirabye, muli bangi mikwano, you really many. Bino byonna biteeso byammwe naye olwakadde we have to go on. Sigenda kubanga meseji nzimalayo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala from across the globe mwenna muweereza Saudi Arabia, America, mwenna muweereza ebiteeso era twabifunye. Thank you so much. Nkyayongera okwaniriza ebiteeso byammwe mukwano era ng'obanga oyagala okuteesa osobola ogenda mu ssimu yo mu messages n'owandika ekigambo taasa n'osindika ku 8338 oba osobola otusindikira WhatsApp message ku nnamba ezo z'olaba ku screen yo oba ku page yaffe eya Taasa Amakaago eya Facebook. Mukwano ekirowoozo kyo tujja kubanga tukifuna tujja genda nga tubisoma paka kwe tuweereze ekirowoozo kyo kigenda tuyamba nnyo mu kwongera okulaba nti Maria ayambibwa. Nafunye much concern waliwo wagambidde nti n'omwami yakukaka mu mbeera ezaffe ez'abafumbo. Simanyi oba gwe nga bw'oli mukyala we era abasigala akyakukaka naye kasita kiba nti tokkiriza era ndowooza ekigambo kukaka kyo kiba kisigalawo. Awo woogambye nti yali yafuna obulwadde ate n'akukaka, kati gwe embeera ye eri etya? Nze embeera Mukama yansaasira bankebera nti nkyali mulamu sirina bulwadde. Oluvannyuma lwa musawo okutunnyonnyola mu embeera gye yayitamu wamu n'omwami we naddala ey'omukaka omukwano okusinziira ate omwami ali mu mbeera ndala n'omukyala ali mu mbeera ndala, twayagala nnyo okumanya kisoboka kitya omuntu alina akawuka okukuka k'omukwano naye gwe n'oba nga tokafunye. N'olwekyo mu mbeera efaana bwetyo twafuna omusawo omukugu atunnyonnyole nti ekintu kino kijjawo kitya, abafumba babiri ng'omu alina ng'omulala talina, omu n'akaka munno omukwano with an intention of okumusiiga naye ono n'atafuna. Omusawo katunnyonnyole ki ekireeta embeera eno? Amanya gange bampita Dr. Nabukenya Sengoba nga nkolera mu bifo bingi, ekimu ku byo ye Victoria Medical Center wano ku Lumumba Avenue. Omukyala bw'abanga teyalina kawuka, omwami akayina akawuka n'amurepinga, kiyinzika okuba nti omukyala ono bw'aba yali mu piriyodi nga omubiri gwe oba ebitundu bye ebyekyama birimu amazzi agamala oba olinga mukaka omukwano ali ku ddagala nti ono ayinza okuba teyafuna kawuka. Kisobokera ddala omuntu oli ali eyamureping ayinza okuba nga ali ku ddagala ng'alina undetectable viral load. Awo chances akawuka kano okuva ku mwami oyo okutuuka ku mukyalo oli nazo ziba ki? Ziba low, ziba wansi. Ekyo omukyalo okubeera mu period ekyo kyo tetukibaliramu nti wansi wabeera ndoza kyogeza ko gamba moist, lubricated. Ekya period tetuzibaliramu mu bintu ebiyamba ekifo ekyo okubeera nga kiri moist, kitobye bulungi, period tetuzibaliramu. In any case tetuwagirirako ddala bantu kwegatta nga bali mu period. Kitambuza obulwadde butereevu, obeera mu musaayi, obuuka bunyumirwa nnyo omusaayi, we butuuka wali omusaayi bwegazaanya. Okitegedde? N'abaana ebanzigule mu biseera bya period ebintu bigiyitako mangu, biyita mangu mugana amakubo agagituukirira mu kifo kye byandirwanyisiza nga bikyali bweru ne bifuutuka ne biyingira eri ne bisimba oba bakiyita makanda ne byesimbawo nga tokyasobola bigoba. Kibanga omubbi bwoleka oluggi nga luggule, bw'aba ayingidde munda aba muzibu nnyo okukola ki? Okulwanyisa. So no nga bw'ogaddewo oluggi weewaawo akaseera kamala nga alukuba basobola omukwatirawo n'emibiri gyaffe bwe giri. Abantu bano bawa amagezi, discordant couples. Yes.
abantu bano tubawa amagezi beekuume nga takalina nga n'akalina akakanyanya akawuka kaleme mubonyaabonya. Ebintu bingi bibayinza okukozesa, geza bayinza okukozesa kondomu okwegatta akawuka kano ne katagenda kuwuli. Bwe baba baagala okuzaala abaana balina okukolagana ennyo n'omusawo abalabirira n'abalagirira ddi lwe musobola okugyako ku kondomu muzaala omwana ddi. Kintu kiba kyakwata nga kalira ka mwana, kubanga era emisomo egimu giraze ne bana abakyala abali beetunda e Nairobi be baagambanga nti akawuka tekabakwata, beegatta n'abantu abalina akawuka ne katabakwata. Emyaka bwe gyayita bagenda okulaba nga bakongokako omu ku omu. Si kirungi gamba nti nze tekasobola kunkwata, wabeerawo embeera lwokasanga nga leero kayiseewo. N'olwekyo tetukyesiganga nnyo, tugenderere bulungi amateeka abasawo ge batuwa, okusinga ennyo okukozesa kondomu ezo buli lunaku, obutazita, obutabeera mu mbeera gye weerabiddemu buli kaseera muzeekuumise, mubeere nga musobola okukaziyiza. Kiba kirungi nnyo omu bw'asigala nga takalina ate n'abudaabudda ebizibu byona okuba yaataaba neki n'ebiseera n'amaanyi, n'abudaabudda ono akalina, kuba tomanya gye bujja eddagala liyinza okulekerawo okukola oba ne liggwayo, tomanyi. Gano ge madirisa Maria yasuze ku mulimu, ennyumba ebisomozo yekka y'abirina, naye agenza okukeera amadirisa bagagudde. Ate mulimu burglary proofs, naye oba eyabbye amagye oba yayiseewa simanyi. Kyolaba wansi awo kye kibokisi kya Frask eyagibbye mu nju, yazza ekibokisi n'akimusuulira wano wansi, ye ne yeeyongerayo ne Frask. Twakola attempts ez'enjawulo okunoonya omwami. Ebyembi omwami yatwekweka, yakkiriza ne twogerera ku ssimu. Olunaku olwo lwali lunaku lubi nnyo eri musawo, kubanga twasanga ababbi bamenye enju ye ekiro nga bamubbye, n'olwekyo ne tugenda ku poliisi okuggulawo omusango ku babbi abo abaali bamubbye. Ensonga zaabwe poliisi yali ezimanyikira. OCCID yatuyambako okutambuza ensonga eno y'okwogera n'omwami ku ssimu. Wetegereze.